kati mpunyalabo ya ssebo njagala okkiriza nti nze mukyalawo matera ku kyolina ssebo ndi muggala ndawanakuwa essanyu ompadde labo ya ssebo nze nampulira emmazeemu empewo aya basi okay tuba tukyagenda maaso n'akapeera kakayimba kootuwadde naye mbadde njagala kubuuza lwaki osaze okutambuliramu eyo style mbadde manyi kati abawala ennaku zino n'embeera gye tulimu kati abaana muba balaga mafini muba murapinga n'ebirala lwaki seeyo n'okwata sayidi eno olinganga ali mu style yes nekikuba ng'oliraga mafini kati nga bayimbi ki benyinza okuwaayo ba Anita the Diva bulinga gye bali bayimba wekiti abaana barapinga lwaki goyise barapinga kituufu era bayimba bulungi naye ekyamazima si kyekika kya music kale ani akuinspiring question kanjireete direct okay inspiring ani inspiring nina abayimbi bangi aba inspiring mu bakyala nina omukyala Juliana Irene Nambiru mu basajja omusajja eya inspiring anembeera nga music we muwulira nempulira neŋŋamba naye nange ngenda kuwandiika taata wo Abdu Mulaasi of course nteebyo ekitegeeza takuyambako mu kuwandiika takuyambako mu kuwandiika tanaba kunyambako mu kuwandiika naye nga time kyemmanyi amanyi ennyimba eziwaana eziwaana love yes asobola okukola ki so with time ajja kukinkolera naye waliwo n'omusajja omulala omusajja alowooza nnyo ku music we nga ebigambo byayimba baya abantu basatu David Lutalo music we ebigambo bye mbyagala engeri gyateekawo ebigambo bye nga ye okuyimba then ne radio Mwozey radio mugenzi Mwozey radio yali wa kabi nnyo then mu bintu ebiri loko mulimu omusajja bamuyita Kenneth Mugabi omusajja oyo ayimba music bwempulira gwensingira ddala okwagala era alabika ajja tuga ekiseera wanaaba afunye time okulya ku music wange mu maaso gwenaleeta ojja kuba okiwulira nti njagala ebigambo bye okitegeera kati engeri gyesenkamu ebigambo be bantu nati aba inspiring abenyinza okugamba nti mu music naye ebyabaraga mafini bakuba nga mbisobola naali bikoze naye sibisobola kirabika taata wo Abdu Mulaasi akukwese atya okutuuka up here ne tubanga tetukulabangako twagala okutakula gye tuli ne tubanga akwesiza bukudi tukulabanga kwesi pakudi nebyaka nzekka but natural life yaffe bwetobwere mwekweka fede tuli bantu bakola mu public lwaki kati deni kati ozze wakajjakuliramu kuva buto n'okulaba nga essaawa eno nze ndi muvumu nnyo kati ngamba kyonna kijje naye mu biseera biri nali size muntu nnyo nyayagalo nze n'amasomero agamu ge nasomerako baali tebamanyi naye nga bambuuza ne mbaga bisomogere tata wange bikiki naye abamu bafuna akisomo manyi oba bityotegeera si mu bubi nti oba ki naye life nze nga nze life yanyuma nnyo life eryayo mbadde saagala mbadde nnyo bwentyo kale kati olina boyfriend right now eyo tetubuuzaayo no wamanyi buli kibuuza kijja kina question toyina the answer is yes or no toyina right now okikoze otya okuba lwaki kiki omanyi lwaki nkubuuza tulina layini gyetutambuliramu kati ojja kusanga layini y'abantu for example olwa abagagga bemanyi baseroma seroma abagagga baba nazi hardware masomero okitegeera bwogenda n'osanga omuntu nga bamufamire y'abaseroma ng'avuga boda wowunya n'ogamba lwaki ono avuga boda nga famire gyavaamu y'abagagga balina zi hardware balina amasomero balina amalwaliro n'ebirala oba okitegeera kadeni nga n'okulaba nga omanyi ffe betulaba mu nnyimba bino ku tv oluusi abamu tuba n'endowooza nti bebimu byebyo basobola ennyimba zi swimming pool n'ebirala naye nga n'omukyala waayinaawo naye nga biri bya nnyimba obanga n'okubanga tayina yeebeera omusajja twagabya abasakyala byamutama naye nga bajja ku tv alina otukakasa nti yenanyini famu alina abakyala kati bintu tuba tuweebuza netugamba kati gwe Shabiira up to this time okubanga tulina boyfriend oliweka tuba twebuuza tugamba lwaki I'm just 22 I think olinze kunyenyanga kedo you think olinze kunyenyanga kedo sigandi ninda olinze oyengerere tulabe ng'oyengedde tugambe atuuse kati nkyalabira ku bakulu bannanga bali mu asatu tebakola the relationship engeri gye
nywezaamu nyingire ku kutegedde butegeezi nti kati ebya music record bingidde bya ddala baba balina tebaboogerako nawola kakyogezaako kukola anti boogamba bonywereddeko abali mu 3 ninze kunywerera kati kale nga bashiba abali mu 3 mu 2 mu 3 ogamba tebayina naye baba bayinayo naye nga babakwese kati kanjira enkola ya music kati kiregeeza naawe olabiko inayo naye ogamba bwe tuba tuzze wano mu kamera tetubyogere tubileke tudde ku nyinza okubuuza question endala lwaki olowooza ebiseera ebisinga obungi si kulowooza wabula kimanyi okimanyi abantu baserebu abali batera okwekanya abaagalwa abaabwe abaagalwa ng'oli musajja naye nga tajja kwogera mukazi we nga n'omukazi tajja kwogera nti boyfriend naye nga ayinza lulina okujja ku interview ya TV nga ali awo mabega nagamba siina musingo era ndi contented seetaga muntu yenna oba okitegeera kati so tuyinza kumanya tutya kino eno yooli oba olowooza lwaki happeninga bwekityo eyo kyendowooza nti tukola ki kyendowooza omuntu yenna mu bulamu alina okubeerako n'ebibye bye yeesigalizangayo omuntu nga biri private si buli kimu nti kyoleese ogenda kugamba towugera fumba nkoko gambe bannaibabo nti banaye ewange nafumbye enkoko lwogifumbye lwonaafumba mukene onaabayita oba oneekweka kuba gwe bakumanyirira bw'ofumba enkoko bagamba nze ndi mufumbi wa nkoko ayo n'abatofumye kukana ate n'otanyega kati kyekyo kyenyinza okugamba nti buli muntu alina life ye ngeri gyayagala ogitambuzaamu bwaba awulira ayagala giteeka mu public its okay naye baba awulira tayagala giteeka mu public ye kyekimuwa emirembe buli omu ekimuwa emirembe kyaba akola okitegeera kati balabika babayina naye nga si kwegaana muntu nti abatatulabika tubayina mubayina naye obutaboogerako muba temwagala boogerako lwa nsonga abasajuli temwagala bababbe simanyi abakubabba naye tekigasa nnyo era kuddawo okugamba nti gwe naturally kiyamba ggwe kuba bwembeera mu relationship sigamba nze kagenda ogibeeramu sigayita wakika sigayita n'abantu balala kitegeera igenda kubeera nga nze agirimu kyonna ekihappeninga kigenda kuba kikonsaninga nze kitegeera kitegeeza omuntu alina kubeera nga yeekwasaganya yekka nga yewe olina time gyobeerako okawo ne muzeewe ne munyumyamuuko nemukyatinga nakugamba nti kati mwana wange kino oyita wano because music mwogenze mulimu ebintu bingi simanyi oba I don't know whether you are ready for that yabiŋŋamba obimanyi yakugamba ati bingi befaayogeranga yogerenga bibiri bisatu kasita bingi yogerenga bibiri bisatu yaŋŋamba ekintu kinaŋŋamba music hanyuma bw'abanga ayanguye oba ŋŋambe nti abantu ne bakutegeera naye ate nsabato bate etya oba oyingidde obulamu kale tekiri about music naye kiri about kuvaayo n'obutuuka okujja mu life y'abantu nti bakulaba abantu oli mu public life eyo eri hard okumaintaininga kiyinza okugamba kuba abantu bangi baba bakusuubiramu ebintu bingi nti nze gundi sikola kino nze gundi buli kimu amaaso gaba gatandise kutunula ku ggwe so kati olina kubeera ready for everything era ndowooza mukama bwatyo bwasazeewo sirina kyakikolera waliwo embeera y'abatakuzi otandise okuba ekintu kati olina chance nti gwe yali producer yali muganda wo that is Ricardo gotwalanga muganda wo ayinza obutakemebwa mu bya sitaani birala naye ogenda producer ng'ayagala okwozaamu akolera ekyakabikitewo kifulumya ekigenza wa video directors sente ziwera bulungi olina okuteeka wanga lusi newoboozi noyagala ekyakabi ekisinga ku kyabalala akugamba option ziri bbiri sente zireese nolwekibulayo naye nga lwaki ba TV presenters ati ngana olwana olwo abaana abalwana okugamba nti kweraba kumakya mu Uganda wano nga mpita ne bagamba wuuyo kati omwana ajja nakubalyamu ddiru nga nawe ogiraba yeyeefuna akugamba ntemerako wano omala okuntemerako wano wanayitawo bulungi nnyo bwoti nga tekikutawaanyiza nawe ogenda obalaabalamu nga kyomutemerako si ffene nti nagenda kwawulamu bamulabe n'omulaba tewali nti oba kino gamba wannyo waawali omwana naye bayidaye wabanga that's music nga bwatyo wanaatambula ku saidi yange kirabika tajja kumbeerera mwawo oweddego kirabika sigenza kukola ki eno sijja kujajiga mukama yamanye ng'ejaji naye wanaaba bwatyo bwatambula nga byebyo byolina okuyitamu nja kugezaako byensobola naye ate ekinakiganye sijja kikaka onawalampako gyonalampyeko egimu eginaba emivula emikalu wennyo ginaganda tunakoma ku mipaapaali ye ansa otwalize wambu ekyo nga twagala okubeera nga tumbawumba nga tumaliriza kikyo oyinza okwagala okugamba abaana bangi abali mu myaka ng'egyo egigyo naye ng'ebintu ebitambula bulungi nnyo
abamu bayise we bati kale tugendeko kyennyini ng'oli alowooza nti wanawaako DJ nawako promoter n'abalala kintu kinayitawo nerabira nti ayinza obutabamalaawo bonna nga bwe bayinza okuba abamalayo munnaaye buli omu tojja bamalayo so ekyokola kiyinza kuba ki savingako abatinda basobola oyitewo oba oyisa abalala baleke olaba kyenyinza okugamba omuntu yenna ali eyo omwana yenna emyaka gyange emyaka kale tufuganye nti life akaseera kampi nga bakitwala nti life is too short naye ti akaseera kampi nnyo nga gwe mwennyininyini okaddusizza okwanguwa okuyimpawa n'okadduka speed so you can osobola okola contribution mu bulamu bwo okubuyimpaya but the same thing you can do something okubufuula nga bunene mu time entegeera so kati olina okuba nga obala nnyo kyekiyisaawo obulamu bwo nga tonaba kubaako kintu kyokola tuula omanye kikutwalawa kikukomyawa era kikyogenda okifuna mulowooza tuba tumanyi teri muntu akola kintu nga tamanyi kiki ekigenda vaamu okugjako ng'atomedde kitomedde naye kyonna kyaba asazeewo okugaaga aba n'ekintu ekisuubirwa ekirungi naye n'ekibi aba akimanyi nti ndabika ngenda kugenda n'omuntu ono naye kino nekino kyensuubirayo sobeera mugezi nga gwe omuntu tuula weebuulirire ogambe nti kati nsazeewo kino kimpisaawo mu bulamu bwange nti wenjagala okikola ko togeragana muntu nga gyemize gye togera mugaana mugambe tokikola nga kyawulira kyekimuyisaawo yawulira kyekimuyisaawo kikuyiseewo kale mukama kwatireko naye wegendereze munnaayo kyenyinza okugamba buli tufuna mu Bible banyagala ntubawaamu kayimba kyakalala akaddadi akasinga okunyumira akaddadi alina akayimba bakayita ompadde laavuyo sabula tugende tufuna mu Bible nga tubawa ng'obakakasera ng'obagamba ze gomulaba nonze sekendi booni muwala wa abu omwati n'obotya nga nkulaba ng'atamatidde owange n'obotya nga nkulaba ng'atamatidde kkiriza ku ky'olinawo nze kati mpunyalabo ya ssebo njagala okkirize nti nze mukyalawo matera ku ky'olina ssebo ndi muggalanda wanakuwa essanyu ompadde labo ya ssebo nze nampulira emmazeemu empewo aya baasi amulembe nnyo kapyapyake ennaku zino ngambadde zikamanyi bulungi munaye akayimba ako kakadde katuddeyo ke emabega ku hits tokuhiti emabega yes emabega awo kuhitsi ayina musono gwa Mungu ayina ngenda kusiba faamu ayina Anew sutane ku faamu sutane ku faamu ngenda kusiba faamu eyabakazimbisa faamu yajja mweyimba siza mweyimba kusiigayira bakoze batya yajja twamu akatini alaga nti nze muwala wa Butu yes Abdu aha kona tugende omuzira mmanyi omwati yali afaananako era yagenda atyo yali baasu yali w'amaanyi ngambye abakazi anaatera osiba faamu era nga ye abagaza eggaali zonna zifaanana ekizaawula neemu ngamba erinnya ez'essimu erya Abdu Mulaasi likola ssente wejeriri njagala wali kakola nti ngenda kusiba faamu atugende weniza awo ninangana sibayi njakomyawo kale leta basi nti ngenda kusiba faamu agenda yasiba faamu abakazi ateekeko nesengenge genda kulunda bimamba bumi obwenzi nga tabalira ng'omwo olumbulegerwa faamu nga ye mulaalo alajanya bimamba okitegeera obwo musabe tumatwalikirawo tuluddemu nga tulutuusiza bwe tuti yes tukube ngani aluyimba gwe mwennyini ate kati waliwo ekirala omanyi kati wano Uganda tubaza wali ssente nja dukolamu kava kyokka kyenja okukola naye sisobola kuluddamu ku kava wendi okukweshinga naye otwala bali tubeerako kyetuyiyawo ekyenjawulo kakati tugende ku luyimba lwa faamu kati gwe ddaddi webadde nga nebbanga lyonna ddala byayimba bino ebya faamu ne lwaki oba ku ddaddi muleke kati ne jasituliyako jasiti ddaddi muveeko kuba ye nenimufuna ajja kubanga obuuza ensonga ezinsuseeko nze ze yakola nga nali muto siriiwo bankulinza nti onziremu nategeera nali nkyali muto
Wesoma byafaayo. Okay. Webaleme ekibuuzo kyange sijja kulemerako nnyo naye ate twagala okubeera nga tuwunzika nga tumaliriza ki kyoyagala okugambayo abantu ekisembayo? Kyenyinza okugamba abantu banaye ngenda kuleeta music wange bambi munjagale. Osibirayo kutatandika tangadde olinze bamale kutamuggalo mwaka gujja? Ngenda sikulinda naye era kirabika ngende mu time eyo. Tulindeko mami tumaliriza. Ndabika ngenda kulinda mu time eyo naye kati December sikyo. Era December ngaggwako oba mu January. Ne audio tonaba kumusharingako na muntu yenna. Sinnaba naye nga ajja. Baile nakaproducinga naye nga akyali mu studio. Okanaba kawedde ngenda kaweereza YouTube channel yange eriko Shab Mworgans. Already YouTube channel eri. Mbadde nkola bintu birala nga ninga fashion blogger we batyo. Ngenda kuba nteeka ngenda okukozesa yeye. Ngachekingako nange ndaba. Shab Mworgans Facebook yange Shab Mworgans yali enkozesa TikTok Shab Mworgans Uganda Instagram Shab Mworgans byebyo munaye. Abantu bali kubirala byokola tumanyi oyinza obbawa